ku TV. Lwaki ayimba ezo ennyimba ez'omulaba? Kati ovudde mu kukuza ekitone ozze mu kwesisiwaza abantu n'okwesittaza. Era ekiruubirirwa kiki? Kufuna kitundu. Abantu bayinza okukubira enduulu wewemula naye bwe bikoma kubanga ekikula amangu era kifa mangu. Singa Fred Sabata yali atuwemula emyaka 4 egiyise teri muntu ayinza kumwesembereza. Ate n'oyagala kwogera bikusiike osobola okubyogera. Abo abateekeddwa okubitegeera ne bagitegeera naye nga togambye mwana nti wano vaawo genda. Lwaki oyo gravity omuntu atuwemula? Waliwo n'omulala bamuyita Yasiri Mukasa. Ate n'oyo waffe erimu tutera kwekola eyita Lili Mpazo. Ebyo ebintu by'oyimba byaki? Ebintu by'okuyimba bingi nnyo. Tulaga abantu bayimba. Jazzi n'osimuulirangako nga bwemula. Naye alina byayimba byenda bantu bayinaka nakabaako kubanga bawuliriza. Naye ng'afe abavubuka byayimba byonna babyagala. Lwaki omuntu omulala alowooza nti byayimba tebajja kubyagala? Kyagala kwewa budde. Kyagala kwesembereza abaludde mu kisaawe. Omulimu guno ogw'ebitone muzibu nnyo abantu bakimanyi. Era nabadde wano ne Karo Nantongo wiiki ewedde nemuga nti omulimu gusikusanyusa. Byokusanyusa abantu. Mwenna abona nti omulimu gusikusanyusa abantu. Guno omulimu okufaananako munnamateeka bw'asiba ettaayi oba omulimu gwakwata entundu. Ebyokusanyusa ezo zeva endiiro. Kubanga obuyimba obuyimba ng'olwo bampisembuka lwebabiyita batuyise embuga nze nkomera n'ekyekanidda. Okuyiiya ebigambo ebyogegendamu amaloboozi mulimu munene n'ekyenkanidda okujjaku nga weewaddeyo n'okubala nti guno omulimu abantu tebusobola kubanyumira. Naye tumanyi nti mukusanyusa mubanga ebikyamulakyamula abantu ekyo kibeerawo. Nammwe ne bwe muyimba nalaba matiyalo biyimba nagenda okumulaba wano mu Bantu Valley ne mukyalo ne tubaleetako ne bagamba babaleete nali ngenze ekyakubeeri babaleeta. Balina bwe basulamu n'omanya nti bagala tuzikukusa. Naye ng'ate teweesisiwadde. Awo nno abayimbi naddala abavubuka abakubiriza bwe muba mwagala okukuza ekitone n'okukiwangaalirako ebyokuwemula mubijje mu nkola zammwe. Era sitwagala kuwulira ddala ennyimba ezo zaabwemu. Era gravity omuntu mwabakola ku BBS ezo ennyimba zisisaagala kuziwulira ku BBS ne mwabaredio CBS. Saagala kuziwulira bw'anaamuzannya gwenja okunenya kubanga saagala bali abafere nabebuddu bambuzi biki ebigenda mu maaso. Ye saasajja kabaka bamupirisa mugamba naye kiri eribbo baba bagala okukyusa bakyuse bazanyi ebitone babirina naye bapapapapa bagala tutumuli amangu ebitone babirina bagirina empola n'okugumiikiriza bajja kutuuka ku buwanguzi. Nga baba babulidde nawandika ekitabo kino Ettoffaali nga nyumya olugero lw'ettoffaali lwazuukusa Buganda n'ekizimbe ekyo Masenkerimu babyogerera kyava mu ttoffaali. Eyabadde akookya ebibuuzo bamuyita Ijje Walewale MC Walewale. Kirenzi kito simanyi bakimanyira eby'ettoffaali. Teyakutegedde naawe wateeka ettoffaali ddene ku mulimu ogwo era nateeka n'ekifaananyi kya Lord Fred Sabata mu kitabo kye. Nze nakiwandika nze kennyini nga mwebaza kubanga abantu bayimba ennyimba nnyingi ezifa ku ttoffaali era omukulu ono y'omukko n'emirimu gy'enkola n'ekifaananyi kino n'ekiteekawo nga bwe mumulaba. Ekitabo kino ngenda kimutondera nga nkiwandiise bw'anaava mu concert atuule akisome ojja kukiwoomerwa. Ojja kutegeera n'amakulu amakusike ddala agali mu ttoffaali. Twali kuzuukusa abantu ba Buganda
okubalaga tusobola okwerwanako ne twekolera ebintu byaffe. Ekizimbe ekyo mukiraba kyatulayo emyaka 4 tetwakizimba. Omuntu akizimba ekitabo kino agenda kukikutonera konsati ya Lwakutaano sijja kusobola kubeerawo, naye ow'ekitiibwa Twala Kaawaase omumyuka wa Katikkiro asooka yajja okulembera ekibiina ky'abaminisita abajja okubeera